Nakazibwe wensembe okumulaba namulaba ku CBS awo. Ngali ne ku Women's Day ngali ne Juliana Kanyomozi ba mukwano nnyo. Ne mama Taj ba mukwano nnyo. Era n'embeera za Nakazibwe ennaku zino abadde yamwegendereza. Takyali Nakazibwe oli owasali. Owasali ate yaliwa. Sali tomumanyi oli yatufera. Sali we Dubai yatufera dokita. Ogamba oli sali. Yatufera fa abawagizi ba Nakazibwe. Yali baga yali Ibrahim afere. Nakazibwe tatwabera mu afere. Gundi we yatugamba namere. Namere yatugamba laga musajja yagwa mu afere, omukazi yagwa mu afere. Nyonyola ekintu kitambula kitya. Atawo neera ne Nakazibwe. Juliana mukwano gwani? Gwa Nakazibwe nnyo. Abamanyi Juliana Kanyomozi y'omu ku bantu abasinga okubeera secretive mu bintu byakola. Ntino twali tuli mu COVID yawo tugenda okulaba nga batukubyeko baby. Nga tetwalabako Juliana kafaananyi, tetwamulabako mbuno bikiru buto, tetwalabako zino ezizimba ate baby shower. Twalaba mwana ani? Taj. Ne twebuuza ntugamba ne bino mu nsi bikyaliyo nti omuntu asobola okufuna olubuto nga celebrity nga personality ne amawuli ne gataliikinga jukira mubeera n'emikwano era waba walutambuza kati Rema we yafunira olubuto namulondo we bashuwa ntambi ababuulirirawo nga lwa weeks ezo namulondo abeerawo okitegeera naye fo Juliana tetwamanya. So Juliana yawa notice yamuwa notice namuga kati mukulu munnange gino emyaka gye tulimu biri twabivaamu tubirekere bannakitto rape ebiriwa nti ofunye olubuto n'okuba amagi ebifaananyi mwana kitto yakuba amagi n'ateekayo Juliana agamba Faridah kati gino emyaka gye tulimu tutuludde tulina okubeera nga waliwo betutalina kukola ssaawa zino emyaka gyatukola ki ebyo byagenda kati tulina beera secretive ensimbi ate agirabirawa ebbanga lyamazeeyo zeyamaze ku gundi gumanye abantu ebintu byebakolera abantu oba sali ono yamuleetera okukyuka okuva mu bintu ebyo sali oyo sali kale shoko yaliwo eyo naye ate Bruno Kate naye embeera naye genda mpola Faridah akwatagana ne Juliana amugamba atya? Amugamba ensi eno mbi wesonyiwa abantu oteekayo ekintu mu bulungi nekikuddira tolabanga abantu abateekayo ebifaananyi bya baby shower nga tannaba kuzaala olubuto ne lumubeerako myezi nga 17 n'olumu ne bafiira mu ssanya okiraba so abazungu bagamba tobalanga majibu nga tannaba kwalula kansoke congratulating Momo bangamba yazaala bana Momo 19 ye Momo 19 yes wadax yes kyenayagadde nti bamaze kuzaala nafulumya ebifaananyi bya baby shower abantu ebyadala Farouk abantu babi ebintu olina bikola wadde oli personality naye n'abaku witch hunting abangi kati ekyo basebitiza zaffe talina kubeera nga bakitegeera abantu bakimanyi tiofuna olubuto olunaku 4 n'ogenda mu sikaani naye kati Faridah yalufuna simanyi anti kati ze nkubulira bengattagatta okitegeera sijakikofa bewazudde nazudde kati Juliana namugamba munaye power sirika buli kimu ekikyo abantu babiri nga beewunya ali ku kiba speculating ali ku kyazaako ki era n'abalabye ekifaananyi ekya Faridah nga ina cases ezo nga ali ku airport yayina engeri gye yazigizeeko bw'ati nga bump teraga bona tactics za Juliana ye Jose Mourinho kibaasi okimanyi mwenda mabega mu maaso ye coach wa Faridah amugamba baba okuba ekifaananyi kugamba wano tolagaawo mugira cases zino zibeere wano mu maaso naye mugatta notice nga Katonda mu ggulu naye fe abawulira amawulire ga CBS ge basoma ababiri ku lunaku lw'abakyala twawulira enzisa n'enkuba y'omutima gwa Faridah nga teyali ya bulijjo entunnunsi n'ebyabadde atandika okwambala ebyo ebyenene ebyo twali tubiraba abamu naye nga tugattagatta notice neera nga Juliana akyatulimu tetusobola kufuna Juliana ye bwongo omukazi ali secretive wale oli mwagala nnyo yes so oli mu kuchecking eyo gundi val tuli ku VAR ya Faridah tugezaako nasazizza bulayini bwonna ndabo banafunayo offside oba omukono guyitemu wa amugamba tobeeranga nakitto rape
rape yaho yatekayo ebifaananyi by'olubuto olw'ennaku essatu n'agamba abalogo bakunomba maze mudemu mumanyire bukyamwepanka bampasu alala n'abiteekayo akati Faridah Nakazibwe agesi jagoyinga that direction provoking abantu n'abalabe bange jukira ayina abalabe Nakazibwe baliwa ayina abalabe ayinayo omulabe we public mulabe aliwe Masaka wano okay tutte emyaka gino gyonna akyali mulabe we shiya kati abakazi nga beekyayi paka magombe nno nze nkubuulira tebalinga ffe abasajja nti muganda wange buulira kakati okyo olina okumanya nti nno gyali singa oteekayo olubuto lwawe ne wabaawo ekizibu gudde kati awo naye amutyamu public mulabe number 1 public mulabe number 2 yessali sali tapowanga tapusola kubanga yapowa gwe kasola banga emenya gisirisi omanya aliwo ekigirwanyi sali giyabulire ye Dubai tomanya kyaliko okitegedde Nakazibwe nabonye mpola mu bintu bya laavu mpola zijukira abana ba haji abamugobe wakaawo haji ki namba 2 wa NRM haji abana bamugamba ojagifuluma yali amuzimbidde ennyumba awo mangu bamugoberaje nayo oyingiridde obufumbo bwa mami haji era wava mu haji kwe kugwa mu ssali omufere yasooka wa haji obulamu nga bulungi emmotoka zero mileage omufere amusanga wate naye beesanga Facebook tozimanyi Facebook yedda no bane twekwanirako ku Facebook yeddo waliwo omwala gwe nakwana awo ne mugaa gye twesange ku mega nga tetwerabanga nako otuuka ku mega wanika omukono kati nessaliwe kyali byali bya Facebook tujja kwesanga ku gonde kakashiya profile nga agiteekayo bulungi ndi musawo bita Faridah n'agamba bane nfunye omusawo jukira abaana b'edda abe Masaka babagawo either inafuna lawyer oba musawo oba engineer laba wafuna omusawo court in court kumbe Ibrahim afere Dubai wali abasawo tale story kasoko gye yakoze nga bakubaloga omukazi okugulu kuli bwe kuti edda kati yatambula dda Munauganda ye Dubai muyitirivu nnyo nice olaba ya South Africa no lyagenda yompola era ogenda okulaba amasaba abagalimu abasinga bawa kati ne Dubai kye kimu so amugwamu bambi amaloko mugwamu abitegedde public enemy number 1 abijjeeyo Masaka Faridah n'agamba ndabe bonna sibe Masaka bonna be Masaka bonna yo mwana Faridah amaziga n'agakaaba n'asirika n'asiita awo n'abivaamu tuba tuli awo Bruno K best friend ba best friend begendereze nnyo best friend nga musajja mukazi best friend nabone beetwala mba best friend yawo nga ekigere wakijja Nakazibwe kigundu wakizza kigundu ogamba ono Bruno sigamba Badiru kigundu w'ebyokulonda oba hamu sigamba hamu namba ono waffe Bruno K yes era beeyagala nnyo nswa nnene nga gubasaza mu kabu ayingirawo ate oyo nkugambye kuba beerabirawa oba buno obunyama omwana bwakola obunyama abakazi baagala abasajja bo tola nazeeyo na extreme fitness oyagala kujera kwetegamuko oyinza okugwa mu kirayika like music togwa mu wasada aliwa ndeka wamulabye namulabye mbadde sayanga waja akuba kiss mu kisiibo jamaliriza ogudde mu wasada muggo gira okola obunyama njabukola naye kankolemu ne kasente kuba abaana bajoze Bruno olw'obunyama naye mpeereza ku ssente z'amafuta gaweddemu ntambika nkole ku bamujogadde ate biito wabiraba oli omuwala Bruno najja naparking emmotoka awo n'afuna binoculars n'atangaza akaduuka kange n'amanya ssente zenkola okiraba so yava mu Bruno Fernandez oyo oba beevaamu oba bakyali bamukwano nga guli ku Loki
waka twebuuza tubanga tugamba nti lubuto lwani anti era bimadde ngenda okubuuza mwabagatambuza afe tugatta anti katugatta musajja ki asembyo beera mu bulamu bwe tugatte brackets of division, addition, multiplication and subtraction, body mass. Tujjewo Pythagoras theory, tutekeyo Salieri, haje eno n'ekiggundu asembye nani? Anti kakati tulabye ekiggundu. Gwe tusembye ate waliwo omulala ate tugambe kyamagero nti bakola bonna ku gundi nedda titusobola. Uncle Cham nedda. Tugamba mbu ate Franka Walusimbi yali yagenda. Franka Walusimbi tonza muti. Kigamba nanti. Anti kati kigamba tuteeke wani. So tubeera awo nga tunoonya X. Era ola Juliana akyagulimu yaguvaamu. Juliana agulimu. Buno bukodyo. Ishiyo agulimu tolaga. Todamu postinga. Tata Taj omumanyi. Do you know Daddy Taj? No one knows Daddy Taj. They are speculating here and here. Son of the other one. Because ebitya. But oba Bruno bamutekawo nga kanyebwa naye nga waliwo ekirala ekiyitayo. Era tulina okumanya ani asembye yaawo. Okay. Nakubye ku simu awo ku NTV onambuuzebuuza. Wa! Lwaki wakubidde mu Namasaka? Anti pressure nayo weeri. Kubanga mbeera nga mbadde balabi. Nga public ekimanyi oli kimuno kyakola. Wabeera alina watuuse. Kati gwonawo olina okulwana ennyo otuukewo oba tonnatuukawo yulelo. Soka pressure kabeerawo. Yagira. Mikolo gyaggwa. Yafumbirwa. Emikolo gyakola ki? Gyaggwa. Katona bibalabalamu n'agamba owaaye kapo tuli bandi mu 2 nofunawo ka equalizer tugende mu 9. Namasaka bamukubiddeko. Namukubiddeko. Ng'agamba ati. Agamba ya nakitegeererawo Frank nakitegeera nti akaliro kajja mmocha ate sinnava. Ngamba ne banne kati. Yo namere gwoliko. Namere kati kishora kyogenda okukola. Namere mu omukubira n'agamba ati. Naga kati ate akakaliro kitegeera kajja mmotuuka ko manyi kati tuli mu 2 mwene bintu byakyuseemu ntambi. Ng'agamba Farida. Ajja genda. So bagamba ka pressure kanze banka ade kasukiridde. Kikimbolo kuba namere yakola emikolo. Mbono nga tannakola. Mbono nga tannagikola. Ngamba ne namere buli muntu anaboleka buli mwako ile ku pesi. Nagamba byabwe. Andi kati ono abamukubye ejjoka waba agenze ku kye ne yekolera enzungu onabeera mu Buganda obusente obuganda. Sigala n'abasajja bo ngende nkole sente enzungu. Sente n'enzungu ezo nga zirimu embeera no muganda wange sibuli agirinnye. Kati namere yagamba nti akyalina wini oba wini bagimukubye dda. Namere yangambye kati yagugulinnya 2. Tana nenya. Ye. Mbukuki. Agende wa minister buyinza okujjamu. Ngate tata bamusudde. And kati Nakazibwe yangambye alimba tata teba kibamusudde teba weye. Amanta beguchi ali 2. Nakazibwe naye wamufunye. Mbafuna. Nakazibwe wamukubidde nagamba. Anga atambi goli 2. Nembuza ne kati Nakazibwe yaddala ogenze ludda. Anga atambi gowe sirikire. Zewagala mbikugamba byogere sijja nkumanyi. Mugane nawe nakanze wo ngamba denda banga mwasuze mutya for almost 10 years. Watch to ngamba nangamba Juliana tata oli bamusudde. Nakazibwe wagamba. Bamusudde kate guba gutya 2. Tegusoboka. Waliwo ekikyamu. Nakazibwe nga bangamba. Olinga agamba biveeko bamusudde tebamuwadde ekifo kya presidential advisor. Nangamba atambi amagukyali 2 omuveeko. Okay. Anangamba ati nange saaba yonna. Mu government edda kuba yinza okumpa ekifo. Ye kenyini nga wangamba. Bruno wamukubiddeko. Bruno namukubiddeko naye adda kyali mu sauna. Abeera nnyo mu sauna. Saa za 4 ez'ekiro. Ali mu sauna. Bamukola ko yabudde mu sauna nagenda mu massage. Nangamba kati Bruno wange agenda sigala ati empewe. Yabadde agamba ati. Namukubiddeko ku ebyo ebintu ebikakasa naye ma. Yagamba ntambire nava mu mawulire gokyamuwuliza. Kuba nawulidde nti ate ne Daniella ekiwandiiko nakirabye. Bagamba yakowa domestic violence biki atulugunyiziddwa emyaka n'emyaka. Koza ali mu state ki? Ali Minnesota. Minnesota.
nange nakirabe kiyitaayitaawo Lesotho eri mu north si south eyo South Dakota, North Dakota, Michigan wano wali Ontario, Canada province wali kumpi awo. Nange ekiwandiiko nakirabye naye tulinga nga bali mu dejavu. Tuli mu dejavu yennyini. Ensonga zino eza family ziri a bit critical. Eza Daniela? Zonna family matters okutwaliza awamu. Ziri a bit critical. Ate we zijja ku bintu situation ya Daniela ate ne zisukka. Nsaasira nnyo abaami. Tuli baami we are all candidates. Okubeera mu mbeera eyo. Eya Kamili yono. Okitegeera. Sekisookera bana odine tata wa Kamili ayagala kwesimira ntaana. Nze manja yagambye kanesimira ntaana yange munneesonyiwe. Ate bambi ne Humphrey mukwano gaffe. Humphrey mulwadde. So nsaasirira ddala family ya Jose byeri mu kuyitamu essaawa zino. Ate bino we bijjamu. Nebukedde tadde express ku Kamili. Webali kigamba. Mbwaggwawo. Kati bingi nnyo ebiri ku family ya Mayanja wembiraba. Pulira bubi bambi. Sate kati kinate we kyazze kya Daniela ate kyanyongedde kumpulisa bubi nnyo. Daniela yiki kiganda maaso. Daniela choosing Chameleone ebintu ebiwerako. Era abadde akikola concurrently for the last 4 years I think. Kitulina okukiriziganya nga ffe Chameleone tayawukanako naffe. Ng'ovudde ku status gy'aba alina but ng'omwami tayawukanako nti musobola okufaultinga n'omukyala. Ne mwawukana. Era I think that's what happened according to Daniela byali mukubera nga akola ki nga ayogera. Naye ebiseera ebisinga embeera mwawukanya wabeera element ey'okusatu ey'abaana. Abaana essaawa zino Daniela agamba yabalina 5 children. Yabalina. Nandirowoozezaamu continue ekibeera better regardless of kiki ekyabaawula regardless of omwami kye yakola ne wabeerawo kyemulina protecting ekibagatta be baana. Naye w'otandika bid ebeeranga bid y'okubeera nti n'omwami omulabisa publicly mu bantu oba tomulabisiza mu bantu but mu baana bano because bayinza okukola with that resentment eri taata waabwe. Babadde mu domestic violence for 16 years. Weyagamba Chameleone amuyisa. Weyagamba naye tusobola gamba they are just allegations. Kubanga tulabyeko mu situations ezisinga nga abakazi bawayiriza abasajja ebintu ebyenjawulo because balina kiri ekyenjawulo kiba tukolako kibayita emotional blackmail. Ebeerawo nti ensonga yonna ekwata ku mukazi. Even if it's just an accusation, public tegenda kuwuliriza musajja. Chameleone has never told us his story. About Daniela? About the situation Daniela gy'aleginga. Which means nti no tulina okufuna balance. Tetulina kuwuliriza bya Daniela byokka. Okitegeera. Nanti Daniela n'okuva e Kampala yali anobabwadda kitegeeza uko. Ni ate nga bibeerawo mu maka agasinga. Abasajja abakazi batunobako. Ne bakomawo ne batunobako. So situation ya Chameleone Daniela just ayagala kugikamamu. Ntwasooka ntukiwulira 2020 nga akiresi. Ekyo ne kivaako. N'akikomyawo 2022. N'akikomyawo 2023. N'akikomyawo 2024. Ye kodi atatera gikozesa nga Chameleone alina kyatuuseeko. Kati yatuuse ku Chameleone essaawa zino amawulire gavuddeyo nti no albamu ye ya Jamila katalogo yagitunze. Obukadde ebyo bina era ne bagamba nti alina motoka gyatumirizzaako egenda okutuuka wano. Oli ne gamugwa mu ki? Gamugwa. Neruli era yatunda oba nnyumba ya Musudani oba biki n'afuna diiru yali nnene nnyo n'afuna ssente empitirivu. Era after 2 days ekiwulire ne kifubutukayo. Daniela n'aleeta amawulire ge aga domestic violence. Buli wabawo kaddiiru. Chameleone kaafunye katuuseeko. Daniela ng'akola ng'ajja ku Instagram ye ng'akuba. Yes. Wekibaddenga. Yes. So me I believe even if kyaliwo kali because tisobola gamba mbuno oba tebyaliwo because saliyo nenjagala balance mu story eno. Etya. Ntino baba yaleso obujole nti omusajja abaddanki kati gwe oyagala kuwe. What abaawo ntino bagendako ne because mu 2017 bagezako genda for divorce. Ngasaba divorce Daniela. I don't know kyabulawo kitya ne kiva mu ki mawulire ne beetereza. We've seen so many posts za Daniela okusupportinga Chameleone. Oba kitegeera. Which means nti whichever Chameleone did ne mwawukana. Buli omu abagenda ku chapter endala ne mudda ku kyokuza abaana bammwe mwesonyiwaŋŋana. Ne buli oli waba akikomyawo oweebuuza now for what reason because tebakyabeera ani yatwala munne mu America.
stories zikuba zi contradicting stories zi contradicting alo story egamba nti Chameleone yagula ennyumba najigulira family Daniella kenyine nyine atatu gamba ubali story yakuba yakola ku Instagram ngayogera ne mutabani we oba yali awezezze emyaka emikanga birthday namujjukiza ajukira we twajja wano tufuna karuumu enkuba etukubiramu etonya gye bali Minneapolis atona agamba yagula ennyumba yes so byo bi contradicting tetumanyi who is who ani yatwala ani yes ne mu musango era gwa Amber Heard ne Johnny Depp era bona byali bi contradicting kati atosobola kumanya kituufu nekyo tulina okukkiriziganyako nti no yombera nga mulina ekyabaawula katugambe domestic violence Daniella noga akambe mu bufumbo ntwalina abaana bange kiba kitegeeza nti Chameleone asobola okubeera nga omaze okugumusaliraawo ali kusavinga sentence ye Daniella yava mu bufumbo teyabuvaamu okusinzirayo ku byayogera yabuvaamu tikale Chameleone yasobya kale katukitwale bwe tutyo obeera nga wakkiriza n'ovaamu n'ogenda ensonga ezo n'ozisirikira nemuga katukuza abaana because fena abazalidde sawa zino tutukuze n'abazadde bombi bafunanga obuzibu nenga ba mama fa basigala kati fe tuli ba product ya single mothers nenga mama afuba nnyo obutakubulira bibi tata bebe yamukola nga tayagala okulenta mbinga tata woto mwagala yi generation y'abazadde baffe boje batukulizaamu nga basirika ntambi waliwo science gwe sitege buli mwaka oba mu mwaka ekibozo ekyo kifubutukayo yes yankuba ate nga kyekye kikyuka yankuba nga kyemu kikyuka kati kyetwagala Chameleone yagana divorce baawule ne Daniella oba waliwo ebirala ebiyitawo kyensuubira ekya divorce ekyo nga yembadde gambi there was a hint mu 2017 nti yajagalako Daniella ng'omuntu nendowooza ne bamala ne bakitereeza ne baddamu you understand then after some time oli nalabanga probably time etuuse aviire omusajja agende kuba ntambi woyogera ku kya ssente Chameleone wagambira nti mulwadde simanyi biki bebe kulunzigira yaka ssente era ekiboozi webakola ki nekijja kyafubutukayo yes kale saawa zino amawulire gafulumye ti Chameleone yatunze katalogu ya Jamila ssente nnyingi ko era alina motoka gyagala okutumya kati omukazi we gamugwa mu matu agamba agana kutumya motoka ffe nga tuli eno omusajja you understand kakati oba stunt zaabwe batambulizaako brand zaabwe wano tewali stunt ku kintu kya family Chameleone yomu ku bantu bemanya yagali nnyo family nga tewali stunt that's why mwabajjukira show ya gwanga mujje ka video yake akafuluma ke bali bagala omu surprising akafuluma ku screen nga bana bawishinga Chameleone birthday abaka propelling abona akajje ekyabatwako bakitegeera yes bagala ku surprising nyate bamuteeka mu ki bamuteeka mu emotions ziri kubaka Daniella wongamba nti okyali ne Kamili ate no omuteekako gumu yes kitegeeza waliwo Daniella ono asitressinga Kamili gojjukira nti Daniella alina okubeera nga naye tulina omuscrutinizinga kale tukkiriza Kamili alina ebizibu bye nene Daniella gwe imagine Daniella mu situation ya teta eya wizo ogijjukira we yavaayo ennyo era n'agamba bane family eyo wandivuddeyo nnyo there this and this white ennaku nnya teta naga mukazi gwenvira ku family yange esaba zo tebali abiri ne wizo agamba teta ave ate yinga asigala okitegeera nze ndabange mbadi agamba teta avayo because biti abantu abo nange bampisa bubi oli namugamba ne wesonyiwe family bino byange era teta ngo omukyala yalwana natereze ekiche bayinako ne rift yane mama yennyini mama wa Kamili yes yina agamba nze sikutya because biti bingi bona badenga bajja balwana wakubyeko amasimu mu America bagamba bati anti alina omusajja storage ayagala kujja wono saakubya simu leero tonnakuba ensonga eri very critical kubanga nze ku ngeri gye manyi Chameleone n'ekintu kya family bambi ebyaddala omusajja kubanga bintu bino ene ennyonyogera gya munyonyogeramu alinga ayagala ka divorce ngoba Chameleone ya then afuna akasente kuboli we yatuuka mu America ano kamunyiga divorce owewe ino munyiga mujje mu system so che Chameleone ata amwetaaga kuboli wabeera mu America nga goli Kampala omukyalo oyo oba omwetaaga definitely kati ndowooza Chameleone agano ba divorce kuba Chameleone oba olabanga ebintu bino byagala kwononera linnya omukyalo omukola ki omukyala yamwagala alaka amwagala bangi ebiyitirako ku gundi bikuba brand yamumanyi Chameleone wali omuwuliddeko ye nga avuddeyo tu counter amumanyi yamusoma era kimanyi kinagenda kukyogera kiyite
Okay. Waliwo abakyala abalina those traits ezo nga olina zigumira. Wakubiddeko ku Zuwena. Zuwena Kirema alina mukubinaga ntambi nze ndiye nonfumba ntokosa. Nze byabwe ntokoseza ddala ettooke. Era sali alirya bulungi ne limuka futali n'agirya bulungi nnyo nekola ki. Zuwena we yagambye. Ne Zuwena we yangambye. Yagambye nanga nze ntambi ebintu bya Daniela nabivaamu kuva we yava wano simukubira simuwuliza nze nfumba. Era Rasta anyirira. Rasta anyirira. Ne nkubira ku gundi mkyala wa Lotaya Namatovu. Yagambye. Naga ntambi ife twatuuka ne tutuula. Nti baamulabirawo Diana. Naga omukyala twamulaba nga akyali wano batagambika tatembeka. Ngwa luzunguzungu ezo enzungu zaabwe. Nze ndi wano nfumbira mwami wange Lutaya. Ayini we yangambye nze ndi ku mwami wange Lutaya nfumba ntokosa. Oyo yamanyi ebibye entambi. Ne twamulabirawo nga ali wano nga newe tatuyita. Wandikubidde Babi naye namukubiddeko. Babi n'agamba ye buli wagenda mu America agenda n'abulira omukyalo oyo namugamba munnange abaami baffe fa balina okuba nga tubadde tubateekateeka. Abadde amugamba baami. Babi bwe yabadde agenda naye nga ayitako Minnesota. Namugamba ne Daniela ati jjukira gye wava. Daniela baani abamuwaga mu industry boolaba? Abalina okuba nga bamuwaga. Bagala kundeetera bizibu. Kati gwe. Gwo amasimu okuba manyi nze nkwagalako wiki yonna obeera mbeera mukuba masimu. Obeera mu research. Mbeera mukuba masimu. Bawo ngambye nti Irene yagambye Daniela twamugamba tawulira. Bagambye nakubya simu yasembeyo okumanya ani. Angamba ono we munyonyo. Aliwene. Nakyeyombekedde. Yamwempawalinga mu nnyimba. Siyomba. Bw'obuyimba bwabeerako sirwana okitegedde. Era ennyimba playlist yazijjamu Jamila yazijjamu ezo omukyala muleka yazijjamu zonna zikuma obwesigwa mama abana ba tachazuulira awulira sirwana siyomba. What man can do a woman can do. Pisco yabawuliriza do me I do you. Kati ye playlist gyawuliriza. Kasa Babi amubuulirira. Babi yamubuulira namugamba munnange element y'abaana girowoozeeko. Wandikubiddeko ku Rema. Rema ayinza omubuulirira. Rema nga ayina Namulondo. Munnange Namulondo. Rema takyagambikako. Kati ebintu ebyo tumusabire Kamili. Kamili yakoze ki ate Bukedde? Bukedde yakubye eggulire eritabadde ddungi. Naye mu kulikuba eggulire eryo nti Kamili yona asaana kujja oba kiki ekimumalawo. Yegamba kiki? Kamili of course tubadde tumumanya bamumanyi. Kamili abadde bw'ato takugga tagejja yabagamba. Ye moto yeera wato waali. Takejja ta. Naye amawulire gakusuna ate nga nago gakola bwe gatyo. Obo togina nawo ganenya. Bagamba babuuza ekimuluma. Babuuza ekimuluma ekimumalawo. Bali yakoze story eyo. Ne bataddewo bya musasi waffe. Kwade bakimanyi. Sebote yake erinnya nti gwe Seegu ya Joseph. Bataddewo bya musasi waffe. Kamili n'ateekayo Kamili ekimumalawo. Kamili namusanga ku bbaala ku Lwokusatu. Ng'agayina bw'ati ali ne Buju Annington Bujingo. N'agasoma. Ng'agamba ki? Nga nampita nambuuza nti ambiolooza ani yakoze story eno. Nimugaa kulikani bya musasi waffe. Mugaa musasi waffe taliiyo. Ne Bobi Wine bamukubako story. Nalaba akatambi wakalabako ng'anyumya. Tiredi paper yakuba simanyi concoction of weed. Bobi Wine is going to die soon. Nawulira video ng'ayogera. Naye I think amawulire go kale wadde tuganenya. Naye wasobera ng'oli public figure. That is the price. Yagasanga ku street n'atseka. That is the price you have to pay ng'oli mu public space eno. Kyebakolanga ba Michael Jackson paka kufa. Ne si malungi. Amawulire. Gw'ogamba nti Kamiliyoni ki ekimumalawo. Gw'atali musawo. Ddala gwe kikyobola. Ani nze mawulire nobera. Kikyoboyisaawo. Wamawulire ayina ba provocative. Okitegeera. It is morally si kituufu. Naye amawulire nago baba balina kukuba ebyo watambula. Ayagala ojje wennyonnyoleko. Addemu akuba omutwe ogwokubiri. Ne Musuuza naye bamukubiddemu emmotoka. Najja n'agamba naye Bukedde. Motoka ki? Gye bagamba gye yali sex kaledi empya. Era Bukedde yagikubye era Musuuza n'agenda ku social media ye n'agamba singa kale mugingulira kuba njeetaaga. Musuuza yayiyeewo. Yagyeganye. Muno omukyala yazadde. Naye nga mukazi we. Babyegaana. Bombi babyegaana.
oba okitegeera kadwa kya mweka akachala ndabanga akalungi gaba mawulire Kenzo yagaba abamawulire yatwetamwa ensonga za keeping very private naye twebuuza lwaki baba bakamuwa ekifo ayitawo dakiika 27 Kenzo ye yasooka congratulations dear naye bangaba mbu yaliwo musale nnyo mu festival Namja Federation mu Kenzo Festival kati ndoza congratulations eyo oba yajiddeko eyo side tiba mukwano nnyo webatyo banga bino babyegaana nokalabota tekasinga kolema Rema manyi kale sani yagadde bapintinga against bulema ine birungi bye gogema namulaye mu church namwagala ke kintu kimu minister oyo minister affe yagenze wa pastor Kayanja magala pastor nali wano nonsabira no kiraba you saw it ntingenda webwe ekifo so I've come here to testify nafunye ekifo church ne kubengalo kyamagero so she's a planned minister kale minister oli omulala ate ye NTV anikati sabula nane abakunga ewo bagana tulo naye oli just against the church go to manyigo wa deba minister omwana we okaro so congratulations Kenzo kuba nange nalabya ataddeyo ko echa congratulations yani bagamba ne motoka Kenzo bulamu abugonzezza abulira ku gundi silver golden spoon yaguze motoka ki motoka kati yekati Kenzo achaliko motoka emu buli mwezi ayisolo yingizaawo bulamu bulungi obulamu bwa musuuzi zajja ate ye ne bali luno mubegalira mugundi mu room babala ne bayita gwe ntambi jangu Baba TV story Baba TV abakozi abaliyo ge bakabage bakomba kichata misala misala byaddala babanja bino byo byaddala I investigated yes I investigated I called na abakozi abasinga ne bagamba ntambi kituufu naye tuli ku bunkenke tujja kubulira bingi bere eri awo omugagga yabaaki omugagga era nga business z'amawulire ezisinga TV we bateyingiza sente ebyensasula tagenda kujja ku sente ze za mwanyi kuba bye nawulidde mbu ayagala kudda mu kalulu ate ali kwemuke project anti kati ali mu kunganya ka sente ke zaagirende bwate ne accountant bade bamubba simanyi biki byonna biri awo naye yo mukozi talina mmanya ebyo byonna yo ino musasula ge mazima era nze mweno situation ndi ku side ya babanja myezi emeka buli omu alina zaabanja mulimu abangwirwa nga bo bali myezi nga 3 ze babanja mulimu ab'omukaaga mulimu ab'e11 mulimu abatakombanga nako wadde agenda jikirya linga atya abajja kwego balina contract yabo kati kye kizibu oyogedde olese point kubambi manya abo atalina contract oba wedde abasinga they don't have sina ku Baba TV ne ku TV za fizi tutya endala ezisinga tusanga abakozi abaliyo nabadde ndaba interview in fact ya resurface nze mweno situation ndi wakola ne baliru no nalabye etambula ekyo kigenda maaso anti ngikubine ya Baba TV nti batuka ne bakwegaana tetukumanyi baliru no yali ayogera ku CBS nga tebamumanyi nenga abadde emyaka meka 15 kati yakomyewo baliru no poze naye bamuluma yaggwayo baluma baliru no kakati 15 kakati ngamusaba kimu contract eri waje twakola nao kati mu mateeka tosobola kusuwinga akozesa nga tolina contract nawe dema baleta abe mukibi ku bya CBS bino simanyi biki bino bitambula ati kati abe mukibi esanze mu positions 2 balina mu kyakaliro akalira akava mba foot soldiers eno nakalira akava ebusoga bamugatsa obuliro bali luno yakumye kali akakumira kuba line yazikubazizza ku abe mukibi webale nkaaga kati abe mukibi akola statement kyate mukubisa abafutu soja ye programs director wa CBS yayogera biki yayogera yayimba ya stamping into authority ani ajja tujukira musajja afo Masaka puga abaya akavaawo wiki eyokubiri bwanika atenga eno ekavule telyajja abe mukibi yayingizaawo ati programs manager teri kigenda maso nga takola ki
ndatakimanyi kaliro kano ke bamukumira bakamukuba bakakwana musajja wange ani Haji isibe wa Haji yabufuna aliwana Medi waffe Medi Sereko Sebuliba naye bamukumira aba bebayo kizza Medi alinga bamwochera ati ye host wacho buza ebibuzo buzo ogambye otya kadde mwako apika bagala kuba mu kibina apikamu Medi asesa bagala kuba mu kibina kyabwe okogedde otya Medi omumanyi Medi ekimukubya kupika bopika abasajja batukube kati bali luno akakuma nga kasente kamusaala yakakuma naawe twakakuma kali kaddako kadabisa abiri mugumu oba 2 oba mwebiri yakakuma kakomyo katambula akajje katakakomyo katambula nga musajja tasasula yankuba ekikono mu binnyo abantu baganda ozamulaba kati futi soja nagugatta ne bali luno kali nabebusoga ne bawo abebusoga ne bawo bagatta akita musasula abaana ba kaliro ne kanyoka yes era mbaba TV bamu kubagenzo oyo mwala abaddakola olugambo kusaawe aliwa bayita jeni oyo mwana abadde nga atambula ennyo nga akuba buli kiri awo nga mukambwe muko ninga twebuza obukambwe buvaawa abadde akuba side ki bonna ye gwasanze taliko ye gwasanga mukubo oba gwe kavule oba gwe erifango oba gwani nga sweepinga nenge badde nga njala teraba wabya kulya mwakizudde tebali alanchi kato mwana agenda mu kamera ngenjala emuluma takoze research sikulimba era we unyanga nnyo omuntu akubenya abantu obuzibu buva ku TV ku TikTok oyina okumanya obuzibu buva ku kyo omuntu okubanga mukambwe bwatu nga tonna mugira obo oyina okubanga scrutinize so yegobye waliwo ne gayo amuta Mozede Megatron nayo bagambye tetudda wano ate tugenda basowinga era bafunye balooya zaawo Mega ina contract namubuuziza ne Megatron where is your contract ye wasoma ki ntambye biveeko mbadde sikola namugamba amateeka malala Megatron ate gundi Nudini sie gundi station manager naye munnange baliwo gundi gye baleeta gundi empya management empya lwo gye baleeta ali gye baleeta bana teyagala bago batebeeko beyingiza ate banga Nudini abadde akutte bulungi abaana abo nga bagamba bane tewali musala naye mweyibali Nudini abadde nga abakwasaganya era bagumye imagine 11 months Nudini yateekawo ayogera mbu tewali buzibu mukole gasoba nkole ko emirimu gyanga nange mbadde ngenda ngayo nenkolayo show noisam nimbabuuza transport wange ali wale ntambi na Nudini ngakwatako entambi naawe obimanyi naawe tiba bali mu kintu kijja teri kati Nudini balese management yagala mugoba laba ngambye sawa yonna yeyunga kugunye kuki Nakazibwe vao wakubidana kubidde Flavia Namulindwa nangamba kituufu baka kati nze ngiri gyengenda okujja kukegomba by June njaba nvuddewo mu kayumba kange kano kenina ka apartment kange kiregeza Nudini agenda mu America Flavia yagambera nange ngiri gyengenda mukegomba akalulu ntambi by June njaba ntuuse ne apartment yange eno Nudini nasolo gibeeramu ne case naye ntambi ogatta nnyo webanze kati nkuba amasimu case demukubya muga case byogera bituufu naga ntambi bituufu mbeerawo wana ebintu mbyoza sina buzibu Nudini bamukiriza wage wayi jangu Flavia ajja mu kalulu 226 gomba space jabaddemu Nudini agende entege Nudini alichali wa Flavia nnyo kati Nudini Flavia amugambe lwaki Nudini ajja namubuulidde muga Nudini erijali waliwo administration empya yazze yagala kumugoba mu kintu kyalwaniridde so Nudini asikamu ki management ne mutaddeko embeera temulabawo kati wetu management empya atenga enkadde togikiriya linze obuzibu obeera mu bintu bya Uganda administration eyo watu watulima administration okiriya lingo otya omupya namwe abapya ne mujja mu kintu ng'abantu abakozi abaliwo tebasasulwa ate nga badde abakwatiridde ate naye okitegeera kiba tekigatta oba bano badde bakola n'emirimu abaana abo ate baba bambi badde naye etambula badde etambula
like zezimu ku TV lazo zotayinza isa maaso kitegeza baba nabakoze oki ogwabwe so situation eri ku Baba TV zigenda kujja mpola because bali tukyali mu bya Top TV Paliko bya Top TV ndo kumala emyaka nge 2 nga tubalwanirira abakozi okitegeera media zijja sigala wentuufu just nezija bantono ebintu bigenda kwesengera nekirala obuzibu obuliwo nobula obuzibu obuliwo olaba nti waliwo n'abaana bano banambya asomye nga aga just platform kola platform yo ku TikTok ayagala TV ngagamba asina buzibu nja kweteka mu transport nja kweteka mu biki nze just nga mu platform katulumala nga bawera TV yonge yitirawo okawe wevu n'atwa kimanyi osolo creatinga gundi yo ate TV ne kupikinga nojja nogikolera naye ate nga mulina negotiation anti wekirina okubeera gundi kugenda direct gundi kye yakola namere yafunanga gundi content we nam creatinga bulungi naberanga amutunda butunzi kyola abatabimanyi bagamba namere bamugoba we gundi nyamugobe gundi nedda yalina contract yalina contracts ngerawe bere weddeko akatika ngenenguza abalala wekito wekyali so kisoboka kisoboka nene UCC tudde and UCC regulator wafe UCC regulator bwe ulira TV nti tesasula ye ulira etya abola okuba yo baba bagisorting kati UCC ino kuberanga etuyamba ekirala ekolenga bana aba gaming board nti ngatona bakuleta sports betting company yo mu Uganda walina okubawo sente zoterekeri siwe kiba nti just in case of defaulting abasibye companies zonna bwe zikola anti kati mawulire siwe kiri UCC regulating akikati ina kubanga regulating byonna n'emisaala ne awo ku misaala wesinzo kuberanga etuvaamu ate buno bazita labor union ezo workers union labor union byonna naye inakuberanga eri ku bakozi ne kati issue ya labor eri kuki ekola biki nti kati yenda kubuza contract bwe buzibu obulibu era buli muntu yenna ngo oliwa amawulire oliwa bwayagala kukola ku tiyingirayo n'ekipapula kati contract webatagiwera wawano nawo abasinga bonna bali mawulire Faruku agendayo ng'agenze kweyizaayo tagasomye talina bipapula namugamba ate wali ojira okola awo nene nga bamubazi ne waba agenze mu mateeka tajja tuwangula nga intani ane New Vision tebyagala ebintu ebyo New Vision tebyagala mpozi ng'oli intani obeera intani straight mpozi nga byakyukamu nenze we nalinga mbukedde oyina oba ne contract because ekyala wakutegeerera bwati oyinza obasa owinga n'ogamba bulijjo mbakolera nga mutuufu bakulaba bulijjo ku mpewo kati abasinga ennaku zino n'okugasoma tebakoze eki tebagasomye ate UCC mu clauses zaazo mu regulation ali nsoma ng'egamba at least balina obbawo minimum qualification standards ez'okusoma naye bantu bangi boolaba nga ne kalimu esitamulina naye ng'ali ku mpewo aweereza ng'akuba bukubi bantu UCC n'esirika setting president yembi UCC regulating ki eno ku regulating communication yonna eno ku regulating abagenda ku mpewo balina bisanyizo ki nadala nga presenter omulimu n'okumonitoringa ebiweerezebwa nakyo omulimu gwawo of course tino oba omokodde ku TV oba oyambadde bubi oba okola taxi ku bantu ne kati biyitawo buyisi ate balese executive director omupya muganda wange Nyombi Tembo obbi wange Lubiri SS Nyombi Tembo gbalese gbalese ndoza myezi ebiri UCC yacho so nkambo bamujjako yes bamujjewo Nyombi Tembo yaliko era Nyombi Tembo buno obubaka bwo bannaye tereze anti kati obugezi bwe tugenda bulabira mu actions is educated bonna bagezi navudde kutabadde abayinginia wabadde ki omukyalo Nyombi Tembo oyo obugezi bwabwe tubulabire nnyo mu bikolwa bafune olweyo bayire abana basomya amawulire gye bali Faruku abalina okubeera ku TV okono merit ne TV zezisinga kasobera ngo oyogera nnyo ku TikTok ng'ovumanya abantu nga bakuwa omulimu ng'obeerako ku makya TV zetagatereza storage zitagatereza otherwise zigenda kufa oba sikyo basigale we ziri professional kubaza ziri professional we ziri ogenda ku Serena kiri clear ogenda ku industrial area kiri clear ogende na gulukaso zaawo nawo kiri ki abatufu bajja sigala bo bajja sigalawo kati bana abala UCC yalikoze olweyo oba beyerebuka system ejja bajjamu UCC yakola anti na UCC ogisa UCC na eri mu business yagala emisolo okitegeera because TV ziri expensive boy okusasula emisolo kati na UCC like escam nanti kati it contradicts its mandate that is mandate yawe egamba ki tugenda fahamu tugenda fuka bakakwenza ba media baga thatwaire ba James Spire nze
ngambe bannanga omuntu akola ku TV eno kusawa emoyo okumachavu ma abantu ebipapula ebiraga ki era UCC regulation yeraga ki I'm going to sue them. I'm going to sue you. I'm going to petition UCC. Me. Because amawulire abamu tugalimo on credit on distinction. So gafa galimu abantu. Yes. Mulimu namujinga ali mu gatta gali mu kufa ebyaddala. Wala programs eziweerezebwa ku TV Uganda wange. Boy. Tugalina mu passion. Tugatedde mu sente za fa abamu tusomye. Mawulire gafa. Media center ndoza naye koleki. Bonna beebasa otulo. Otumanyi tuli otulo. Bali ku appeasement katwa appeasinge pastor gundi mna atukolera mobilization anaisa unatasasula tedi kindu kibinyate mawulire nga aba pastors abakoze TV bonna kyekimu nze nakola ku TV ya pastor nesi jamuge nenga yangamba kati sente ze monsa abana bawa platform mwe muyiye abana bosanga mu field nga gende wo muyimbi amwe 10 story agitte obaji spinning abatta the ethics of and cause over mawulire obanga gambye omusirikale nti nze nakuwe mundu kati bweyi ensina musala onsaboti omusala nabo bad in fact nayo issue nebadde nayo ntuufu nabo bade bayina muko kumbere era nga tulaba robale nga asusse nnyo we mundu tebasasula sente bazijjawa bibaddewo tulina okumanya kivaawa kana mawulire okufa kivaawa temusasudde bana mawulire gafa mainstream gafudde gafa ne kali mulimo political shows ezimu zenda babalese presenter aliawo ataddeko host we oruochwe because agala kwa pizinga top boss agala kwa pizinga government oli bwechiri it is a cycle gali mu kufa ayinza okubanga akolera ku radio nga boss we wa NRM yes nagenda ku TV yes. boss we yes. wa NRM webali nachazo wa people power gomusubira ina mufirako era ka video nga kasalamu because the boss omuntu abera konga olaba kyemukoze ngamukuba ngamunyigiriza nyonyola olinga mugamba ne chagala kubiwulira ebyo okitegeera nacho kisoboka tobirabe naku zino kisoboka byebiriwo ku TV za maliza mugambe ez'amaanyi so genda suinga UCC ngenda ku petitioninga UCC nze nabaloya bange bali aba basatu nalukola luyimbaza ali aba oba mabirizi bali mabirizi so anaye kujida wali wa mabirizi nze ko council nalukola so bwekito kitambula ku side ya Baba TV oy balam bamuwadde wa minister balugahare bamuwadde yagudde mu bintu yagudde mu bintu balamu yakikubye and well deserved akoze Zibala mngenda munyonyola mitu ya mirundi ebiri ekisooka Balam atulaze ntino solo okuberewa NRM nenga toli radical okuberewa NRM tikitegeeza muno ina kubeera nga ogenda vuma abantu Balam ye muntu abaddenga asobola okusanga ntambyawo nogamba utambiye mukama wange ne munyumya Balam ali sobo okitegeera watu abaddenga atambuza Balam ye muntu abadde akwata mu nsawo ye nayocha nateekamu mu kintu nagera naaba ne beebala oba babala mufuulo oba si mufuulo mu NRM abada kikola nagenda namugamba ayokyayo yabadde azifuna nateeka mu kintu ebidongo bye bikoze biti ebyuma nagera nategeka nabagamba nakozesa obukadde 3 oba 4 okitegeera namugamba alinda mu financial ya koze bicha nalinda kali yenge jasoma marketing ya musubuzi abadde ali mu kintu kino ng'omusubuzi walina okubanga akola omusubuzi olina okuteekamu ojja kufuna omusubuzi olina okufa ku ba clients bo omusubuzi target audience yo bwatu wabadde even in mobilization na mobilizing abaana na kali bino bibaddeyo buses ni balinya bajje katakwi bajje luddawa nabawe kyebiri kyabwe ne bagenda mukamo the principal wagenda okujjanga abantu bajjudde bayabasoti yabakoze omulimu bala mwakoledde NRM nnyo agikoledde obo kitegeera mu bukakkamu ate mu bukakkamu bala mutavuma zibunyo musanga alikuwemula bantu bala munobera nga gwa muyisizaamu eggaali ajja naseka busesi gundi yamugamba nalebo teacher you are useful idiot such a twami nekitula mu ntebe bwekiti nekati sigo bigambo omulala muyinza ovaawo pabaleeta emirembe biki and ate abadde mugagga
bala mugagga ninga mugagga yasoma noso of course musajja alina gundi alina bachelor's degree mu business administration smart marketing babi kati kireka wa UPL bagitani PLU madenji sate UPL kati PLU ekigireka wa mirundi ebiri awasooka ntinno bali mukubera nga baji integratinga kugiteekateeka into what 226 ate ne boss mpula bamusenye boss wa PL anti bamusenye ne bamuyiwa mu maje bamuyingiza basi ne bamuyingiza ekintu kiba kitegeeza nti PLU olugendo lwayo linzo balwakomye ngayo kubanga abantu babajjamu bamugaliddeyo mu basi yes bakujjayo ne bakugalira we bati nti chief mobilizer obalamu mujeyo muteeke wano obera ngo oli minister obera mu system abo byotakola balamu yabadde akola mobilization ibadde bibyenga muntu okitegeera fani nga yabikola bikirikyerere ne kati wano obera minister wabera regulations baba kotene babagalira mu basi bakugalira mu basi we bati jeno muhozi ne amuwe ekifukire ekinene kya CDF amaje yamubuliza bonna kakati takyasobola kukola kino kugenda kuziralize because it contradicts UPDF Act wane kibadde kisinga omuyamba the contradiction yabadde tugenda mu constitution yobufuzi ogenda ku rallies ezo muwabuzi wa president okitegeera ayinza okubeera nga yamutumye kweyo nsonga kati it contradicts kati saawa zino CDF maje komanda tokyasobola kugenda eri okitegeera wadde kale bisoboka mu ggwanga lyaffe mu ggwanga lya Uganda osanga nga legale kiyinza okubeera nga tikirina buzibu naye nga irregularities nyingi ezikirimu so bikyasoboka ebyo byonna naye nga the bigger picture is akasumuzo saawa zino kakyabagaliddeyo muki mu basi ibali mu basi etambula tetambula eryawo jamu akyali mungi traffic ninga gye bagenda traffic kakyali bano banne abalesa atya anti ge bakaba kati saa zino ge bakomba bosi bamusenye bosi kati ali eri tebamanyi kiddako maziga meerere because President Museveni statement gye yakoze yabadde very bold and strong ng'eraga nze nkomawo ku kalulu nomukyali kwebyo kubanga kibadde kikwewunyisa mbono bamobilizers ba PLU bamobilizing PLU ate nkyabagenda mu bitabo bya NRM nebyokuwanisa abawandiisi nga voters register yes PLU omulamwa gwayo gwali it has been a civic organization but I will say this guys civic organization which was playing partisan politics yali yeza kucyankalanyamu oba just yali yeze n'omulamwa gwayo gokubanga ekyankalanyiza ddala nadala fan base kati bosi wayo yesanze mu position nga ayagala obwa CDF yes ate n'ekibiina kyakikola kino n'ekibiina kyalondawo ki yes nagamba ate kizibu nnyo bikwasaganya omuntu tekisoboka togende mulaale ate nga yegwa kulira amaji tekisoboka ekyo era ekyo we bakikola ku guno omulungi petition zigenda kujja empitirivu tosobola kulira amaje ate nobeera ng'oli mulaale mulongo oli mulaale tekikkirizibwa tekisoboka kitegeeza nti amaje ojja gakozesa yes mu bintu bye yes era kyaliwo Kanokiza Besigye yali ajja nga amaze okukola document ye yali akoze nga criticizing NRM yali yawandiika dde ebbaluwa bamuwummuze maje n'agiweereza president Yoweri Kaguta Museveni president n'agiteeka ku katebe yagiteeka ku katebe Besigye wakola gundi eyo document yali criticizing NRM movement gitwalimu ebiseera ebyo tunafuka party nibamu sanctioning nagenda ku state house nagenda nakasiro wano era agenda n'abakulembeze berukunjiri baji muhwezi ne ba elders abalala ne bagendayo president Museveni nagamba otadde mu kaseera akazibu wandiise ekiwandiiko kigende ku platform nkyamu ate oli w'amagye namugamba president lindako nawandika ebbaluwa yange ompumuza amagye wagaana sosoko omale okudiringa n'ekyo era president Museveni nakubira Jejje Odongo yali ame commander namugamba omusajja ono muwandike ebbaluwa akole kyali talinga amagye Kano Besigye nga bamaze okonfaminga Jejje Odongo awandika ebbaluwa y'ebbombo mu wiiki awo wakati Anthony Sekweyama yali publicity wa DPF afira mu accident Besigye agenda mu kuziika nayogera statements ate endala ezaali zikankana nga zikuba president agenda okujjayo eri ekiwandiiko kye kimuyita certificate of retirement nga bamaze briefing abaliyo nti mugimuwa naye abaana abaali ku nkambi y'ebbombo abawulire bagamba ame commander tebagamuwa Besigye nga atuuse amala okufuna certificate afuluma gate bwate y'ebbombo bebagamuwa nti president agambye togimuwa Jeje nga yagiwaddeyo dda era bayita emyaka 2 yamukyusa kuba ame commander oba kitegeera kati ekyo kyonna because that was the act ya 1998 ne bagikola ennongoosi za 2005 UPDF act CDF ono okujja mu kalulu kitegeeza soka resigninga abalina soka ku resigninga retiringa maje
Kati mpozi nga waliwo akakodi ako okusatu tutamanyi kaliwa kye kigenda maaso mu gavumenti za Africa esaawa zino kwewamba kyoga tunza okwewambamu seka kye kitambula tambi tunza okwewamba gwe kasaba muwadde nalaba n'egundi beewambamu kati ye trend tokyali zino revolutions civil wars biki twandewamba akalulu tekakyasalawo nkambe nti abaana buli kimu mwagala tumala musuubi si kumamala musuubi okitegeera twandewamba kisobokera ddala okwewamba abantu okwegugunga gambe enough is enough okitegeera okay naye nga kongs balugahara ayewo simanyi yali mu kikwekoto ky'okutwala basajja mivule mu kintu beha oli omusajja mission ezimu ziyasooka okukola oza twebuuza fenani balamu songa zinazingiramu ati okimanyi yazingiramu kana akaluka 2021 okusingira ddala yali musajja wa FDC ye yatwala basajja basajja mivule Ashibaga Katoro superstar Nakangubi bonna abali awo abasinga ne mission ye y'abasajja mivule Catherine Kusaasira basajja mivule bamukola bubi nnyo emmotoka ye basajja mivule bamukulamu amanyi kati mapengo matakyalina kyakomanda basajja mivule yali ow'amaanyi eyayogeranga ensi n'eyugamba kyekyo nsolo nkambwe ayogedde tewakyali wadde ne buno obulediyo bw'omukatale mbubu takyali nsolo nkambwe kati mmese etuddaawo tekyali nsolo nkambwe mmese yakkakkana balamu yakola bubi omusajja balamu yakola gugwe kati golina omusoma nogamba nagenda yabalamu okukola nakolayo olunaku olwo yali agenda kusena ate nga batandisa obwongo bwange okwagala obujjamu ayogera booti nenga balamu sigo wansomesa university babujjamu namugaba balamu sigo wansomesa university obwongo bwange sibutunda sajja yasena mivule n'asena Ashibaga baali ku naye olujjo olumanyi olujjo kati lweyaguza zezimu commission gyakolera abasajja era zaabakolera ebimu ku byamuweeseza ekintu ye nga ye zaabakolera bonga bo zaabakolera bano bwe batwala bo tebaafuna naye yakola ogugwe tulabe bamuwaddeko bamuwadde okitegeera sajja wange yaŋŋambye naye saawa yona bayinza bajja muwa ekifo sali bebe nawulya bamuwa simanyi agenda mu construction agenda kola nguudo bagenda muyitayani engineer bebe n'okusoma asoma practical bonna bamaliriza nga tumuwa obwambasada bwa Uganda oba luddawa watunamwa bwa RCC bebe abeereddewo abayaayi nnyo bebe yakataligirya bebe kulu y'omu ku bantu abasinze okubeera luyo mbakada ba NRM eno bebe abeereddewo nawulire baagala muteeka mu construction muze enguudo eyo n'ebimotoka mwe batandise okuleeta towewuunya nga bamutadde mu ministry eya works kisoboka engineer bebe mweri ejja 2026 oba kati eno yeewedde Museveni akola bakyaliweera wedde eno bali bano 2026 bakyaliwo akiyuga ekintu kiyuga ndaba kiyinza obutatuuka bebe bayinza obutafuna kuba minisita bebe tomubalamu pozi era nga nabufunamu yakyagulanyi kuba tata we yali minisita Museveni aba mulyaza amanyiza bebe watamuwa nedda tata we yali minisita family yamwe twabawa bebe abakoledde bebe si yamutwala mutubonga naawe project iyo project project yamukolera nnyo mukolera ne wano 2021 abadde pivotal nnyo mu Piero yu abadde era yasonze mu Piero yu abaddemu ye kati ali kuki wamukubiddeko namukubiddeko anti kati tukyali mu kisiibo ntambi ensonga ezo tugira tuzirika eza Piero yu wamugambye nti omusajja bamusenye boosi wammwe nagambye era byonna kyekimu nze ndi wonna omwana ne taata bwagamba yagambye era ye tekyamuwugudde ettama yonna gyali muganzi koza kati musajja wange gashu yali Franco Malingum wawa ye wa Piero yu eriyayo kya yavuma bannamyalo baani pozi namyalo ali muheri banyi namyalo wakubala tobujikole beekubakuba gashu basoka nakola obutishat yawo ne bamu masenti na bakuba buli kiri yawo ate namyalo eri yafuga kati ajja kwebwala nnyo kati gashumbe ekyo we kiyiika okuyingira ekyeri
era abasinga bagenda kujamba mu people power. Nalabye abadde mu Piero yo nalabye omukulu ye yagambye taata wa Junior ngenda mu people power. Pozi bakiye kya Piero yo kwege bakabage bako oyo naye mu NRM alaka tajagala abasinga baje yayagala Museveni anti Museveni kakati tugenda mwagala yekka. Museveni abako n'abantu ne banamyalo ino bato bonna bakigongo banalweyiso kati anachobe kati abo nabo ne sawa zino esubiri yabadde balirina waliwo abagenda oyo kya Piero yo Kagabo nawe yagenda ku Piero Franka Kagabo bonna Kasolo Aruna Kasolo ali ku gali ya Piero ne Kasolo we nare anti naye era wali jukira bonna Museveni abateka mu confusion kugula okumukulina beno kwala kuli eno mpozi ke katimu ko musajja Kalamansi ya Academy bagala kayuwa tumalirize muganda wange muna ensonga zezo zibadde mpitirivu nnyo naye bwe tuziwunzise nyongera okugamba abantu bannange tuli mu mbeera mbi eno kye kiganyi sendi bwevu ate nkyazirabako sendi bwevu nemuweereze 070 8709559 bannange abantu bange ab'e Canada namikwano gyange ab'e Canada nabakwano bange ab'e USA bakwano bange ab'e UK waliwo yansuubiza sente baye mekete saazirabako banna temunsuubiza afazaali so embeera yeeyo ali UK yansuubiza na muganda wange Katerega yansuubiza ali California n'abalala bangi abansuubiza n'ekyekyo mpozi okubajjukizako munno waki bannange munno waki gwe mukutu kusobola okwira ng'olabira firimu z'abavijezi ba Uganda bonna gy'osobola okufunira ku ssimu yo ng'odownloadinze application ya munno waki nobeera ng'oregisteringa nabo n'oteekamu email address gy'okozesa ne password gy'oyagala okukozesa n'osasula emitwalo 3 egya Uganda buli mwezi n'okugifunira ku www.munnowatch.com naddala mu aba smart TVs totawana nnyo na application totawana naki genda ku Google Chrome ojuzeemu www.munnowatch.com obeere ng'oaccessinga films empya ne films enkadde ba actors bonna. All right. Yes. Tubagamba abagala ogenda kemako okulamaga Maka ne Madina umura ijja mugende baganda bafe baita ba sakifa akola bantu batwala balala simanyi Canada tebabikwata ku Maka na Madina woka kitegere so bwetu tubadde yes muganda wange Haji Saddam nawe tukutumiddeko kya kabinyo kitwa kikwasaganya wamulabye ndowooza namulabye katumusabire Showe tuli ajati kulusumu namusanze eyo nga tunyumyamu namba ya tutambula akula muyiwa mulabyeko akira musabadde naye nabadde najati kulusumu nangamba kirikiri ekisiba kitambuza bulungi kitambulira bulungi nnyo mwebale nnyo banange mwebalire ddala Maulana nkutumiddeko Maulana naye nabaddeko naye naye nangamba Saddam yetereze ebintu bijja kuterera ne gundi yangamba tatuvaaka tulaba okufa Dagi nice Dagi ne timu ya NTV yone ya The Beat waliwo benalaba nga batumanya waliwo mamba mutamako oyo ba producer waliwo bawona omukyala ambi aliko NBS Jamila Mulindo Anwar omwami we aliko NTV bonna bagamba nga babona betukola babindala Dagi nalaba yetwala ne Jenkins ate kikyabo owaye ensonga za Spice Diana netwazivuddemu ezo twazitadde yes so tubatumiddeko mwenna NTV NBS bukedde mwena ne TV zendala mwebale nnyo mwebalire ddala tetugenda kusukkawo wano tulabagane next time.